of the others naye yenna agenda okwogera akazira tokafa Banange mwebale kujja kubeerawo ku lwa muganda waffe Kapeesa. Nze amanya bampita Mr. and Interiors UG genkwasa ku TikTok. Bani mwebale tulaga love. TikTok yajjanga app esaaga ne TikTok efuuse ensonga. TikTok yafuuka family. Ngabe mukimanyi nti bwe mubeera awantu time etuka ne mubanga mufuuse family. So TikTok azibona manyi we muli bangi tubaagala nnyo ne badde ensaba ffenna tubeere omuntu ogu muno wabanga afunye ekizibu tumubeererewo. Not because tuyina sente nnyingi nnyo tuyina abantu abatufollowinga but just love. Let's try to spreading love. Mukitegedde bannange nze nga nze Mr. Andy kyensobola okwogerako ekyo ninga Kapeesa rest in peace. Babiri abaana b'omugenzi kyemmanyiko abaana babiri wadde omusinaba mulabako abaana abo sinaba kulyawo omuntu n'omu ava yagamba mbu naagenda basomesa babaweerera. So nze nga nze omuntu wadde mundaba ndi mwana muto naye nina obusobozi obusobola okukola ki okuweerera abaana abo. So bagenda somera bwerere paka P7 nze nga nze kyenneeyamye. Mami wange ne dadi wange balina essomero baliyita Covenant Junior School liri Mukono. Abaana abo bagenda somera bwerere ate nga bali mu Kisulo. Kyemmanyi sente za requirements tezisobola kubula. Nze nga nze nsobola za affordinga but bagenda somera bwerere. Yebye ebyange. Okay, toyanza jo toyanzeke mukulu nga bibakwetani abo. Bannaffe aba Curious Funeral Directors oba Funeral Services Uganda mwebale nnyo bannaffe mwebalire bannange bano baŋŋambye babeera bakolera Mengo nga ku ttendekero lya Kabaka erya Muteesa bw'otuuka eyo osobola okubafuna. Tebabeerawo mu mbeera za kuziika zokka naye oyinza okuba nga wafadda oba wafiisa dda nga wayagala amalaalo gazimba bazimba n'amalaalo. Oyinza okuba nga onootera okufa n'oyagala okuterekayo akasente akatonotono mu nkola eya insurance osobola oteekayo akasente mpola mpola w'ofiira babalawo bazika sente ke wakateekayo nga bajja bakuziika. Oyinza obba omufu afiiridde bweru wa ggwanga nga muganda waffe ono ekyo mu luzungu bakiyita body repatriation. Nasoma okuzza omubiri gw'omugenzi ku kyalo oba ewaka so bakikwasaganya nakyo